Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Lunaku lwa leero essaawa 3:45 ez'akawungeezi wano ku Media Choice Television tukuleetedde omusajja oyo gw'olaba muyite naggwadda naggwano oba muyite bingwa mu kisaawe ky'okuyimba ayitibwa Diplok Segawa. Diplok Segawa musajja muyimbi omuwandiisi w'ennyimba Ssaako omugundivu ennyo mu kisaawe kyonna eky'okuyimba at large muyite musical legend. Omusajja ono mutabani w'abasomesa yatandika okuyimba ng'atandikira mu famire kwaya oba kwaya ya famire yaabwe eyitibwa Mirembe Famire Kwaya. Abamanyi Mirembe Famire Kwaya mugimanya, abatagimanyi mujja kugitegeera olwaleero, naye nga Diplok Segawa gwe mbaleetedde olunaku olwaleero yajja ekigere n'ava mu kwaya ya famire ate n'akola ebinene bye mbaleetedde olwaleero mu kisaawe ky'okuyimba. Soso mimi la so mimi dodo fami soso mimi la so mimi do re re mi ebyo byokka bye nasooka okuyiiya. Gamba munna agambe munne nti wano ku Media Choice Television ssaawa 3:45 Diplok Segawa gwe tukuleetedde musajja wa byafaayo mu kuyimba. Abasinga abali mu kuyimba okolayo akantu katono neweewaana, njagala mbeere nga nkubuulira omusajja mu nkola etali abasiima ogenze gye nkuleetedde olunaku olwaleero. Diplok Segawa mu bitonotono njagala nkutundyeko katono yaani, waliwo n'ekinene kye mumanyi ng'abadde yakikola temumumanyi. Diplok Segawa ono y'omu ku basajja abaasooka okurikodinga ennyimba era nga musajja mukulu ono yarikodinga oluyimba lwe mu 1987 n'arikodinga albamu 3 emu ku studio ezaali zisinga obunene mu East Africa, eno nga yali eyitibwa Andrew Crawford Studio mu Kenya esangibwa ku State House Road. Eyarikodingayo albamu 3 ewali tuzimba eggwanga lyaffe No More Fright and On the Road to Freedom 1987. Ndowooza owulira omusajja gwe mbaleetedde y'omusajja eyasooka okuyimba oluyimba mu ggwanga Uganda nga lugatta ennimi 2 mu lufuutifuuti kiyite bilingual. Yarekodinga ennyimba ze n'agenda mu London, yava Kenya n'agenda arekodinga ennyimba ze mu London, eyo gye yarekodingira emu ku albamu ze z'asinga okwenyumirizaamu eyitibwa Friendship. Nga nkuzizaayo emabega, Diplok Segawa ye musajja yasooka okurekodinga kaseti n'agireeta mu Uganda n'agitunda ng'eriko ekifaananyi ky'abayimbi be nga kya kaladi. Ye musajja yasooka okufulumya kaseti eriko ekifaananyi ekya kaladi. Kakati nga tugenze London, Diplok Segawa yarekodingira ennyimba mu Nice Recording Studio mu London era nga y'omu ku basajja ennyimba ze nga abaakuba ebivuga be baali M.i.S.O, y'omu ku basajja abaasooka okubanga mu nnyimba ze abakuba ebivuga babayita ba M.i.S.O. Olunaku lwaleero ssaawa 3:45. Kakati ebyo byonna ku musajja gw'olabaawo ku screen kansooke ebipozinge nkubuulire kino. Abamu abayimbi mwesukkulumya ne mwogerayo akatono k'oba okoze. Nkwanjulira omusajja omuyimbi mu ggwanga Uganda yasooka okunywamu kacaayi ne Queen wa Bungereza. Diplok Segawa y'omu ku bayimbi abatono b'osobola okusanga mu Africa nga yatuula mu lubiri lw'e Lambeth, giyite Lambeth Palace, ne Queen owa Bungereza ne banywamu akacaayi ne banyumyamu emboozi ey'ekika ekyawaggulu. Ayina ebyafaayo ebigagga ennyo, rich history, era nga tulina okumuselebratinga nga tanaba kutuva mu nsi eno. Lwaliva mu nsi eno tulikaaba. Diplok Segawa teyakoma kurekodinga nnyimba mu London, yagenda mu nsi ez'enjawulo nga mwotwalidde Sweden, eyo mu Stockholm Sweden mu Lake Recording Studios n'arekodingirayo ennyimba. Omusajja ono wano mu ggwanga Uganda ayina ekintu kye yakyusa kye mubadde mwerabidde, oba abamu gwe mbadde tumumanyi yakikyusa yaani, oba amamu nga mulowooza ne yakikyusa yafa. Diplok Segawa ye muyimbi eyayimba oluyimba olwakyusa enteekateeka y'embaga mu ggwanga Uganda oluyitibwa Ssaako omunoonye watudde. Ssaako omunoonye watudde. Kamusampolingeko katono essaawa 3:45 ojja kuba omuwulira. Byafaayo ku byafaayo, omusajja ono
yawangalira Bungereza, yagendako e Kenya na recording ennyimba. Wano mu ggwanga Uganda mwali yakomawo dda, mwali abeera ku National Theatre awo, naye nga aba St John's Waterloo Luganda Church Choir mu Central London, oba London y'amasekati mumumanyi, yali kondakita wa kwaya yeeyo. Eden Church era mu England yaliyo mu kwaya yeeyo. Era ng'omusajja ono yakolako n'ekitongole kya United Nations ng'akola ennyimba ezaali zikubiriza abavubuka b'e South Sudan okwesonyiwa eby'emmundu, kiyite Disarmament of South Sudan Youth. Ono nga y'omu ku bayimbi mu ggwanga Uganda eyakakola ennyimba ezikolebwa mu buyimba obwo mukuba essimu n'okawuliriza, kayite kola ringi toni, ebyafaayo bingi nnyo bye tutredde mu programu olunaku olwaliro ssaawa 3:45. Album ku album, this is a musical interview gye tukoze n'owekitiibwa Diplok Segawa, tugisubwa ssaawa 3:45. Kati bwe kityo bwe nagamba nti kansooke munoonye nenvaawo nenfuluma mu motoka abulidde mu lusuku nentandika okugenda nga ntambula mu lusuku okumunoonya. Bwe ntandika okutambula bwenti olw'ekigambo nti kansooke munoonye oluyimba ne lujja ne the chorus yasookera ddala nentandika okugira nti sooka omunoonye watudde, sooka omunoonye, sooka omunoonye watudde, sooka omundage, nengenda nga nkiyimba nga bwe munoonya sooka omunoonye watudde. Okutuusa era lwe namusanga ng'ali wakati mu lusuku wa Yonero. Ekikuulira kazambire weewunya, iki n'ekitundwa ani akitwala, nekikubukako kulonda bwe kutuuka, nebitala